Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and with neck deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Butulevu tubaniriza nnyo wano ku mukutu ogwa Alternative Dig Talk. Amanya nze Edgar Matthew Karuhanga. Ennaku z'omwezi leero zibala 29 omwezi tuli mu gwa Gatonya omuzungu kyayita January omwaka 2024. Njagala okubaaniriza wenna yonna gye musinzidde okubanga mutwegattako enkya y'olunaku olwaleero. Karibuni sana mwebale kubanga mutweyunzeko enkya y'olunaku olwaleero. Wiiki mpya era tuno tumaliriza omwezi. Sawa zino olaba abantu n'obumwenyumwenyu ku matama kubanga mwababa nga mugenda okukola essaawa ezitize essaawa z'okubanga basobola okubanga basasula ensimbi zammwe ze mukoledde omwezi omulamba. So essanyu ndowooza buli omu mubuganye yonna gye musinzidde okubanga mutulaba enkya y'olunaku olwaleero. Mwebalire ddala okubanga mutweyungiddeko. Ffe tuli wano tuli TikTok TV, tuli mu kutu gwa ku online awo tusinziira ku mikutu egyenjawulo Facebook, YouTube okubanga tubaweereza tukosa emitimbagano gino nga tulowooza nti future bweti bwetunula future gyeraga era ensi yonna egenda digital. So naffe katweyunira emitimbagano gino okubanga tubaweereza yonna gye muba musinzidde okubanga mutulaba. Tulina audiences z'amaanyi ate nnyingi nnyo abatulabira amawanga ag'enjawulo. Mwebale kubanga mutuninze. Tulina abalabe abali mu United States of America, abali mu Middle East, UAE, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain. Mwebale kubanga mutulaba Saudi Arabia. Muli bangi nnyo. Ensangi zino waliyo n'abali e Canada eyo gye musinzidde okubanga mutulaba. So mwebalire ddala. Ekintu kye mukola tetukitwala nga kintu kitono nnyo naye ekintu kibeera kya muwendo nnyo okubanga mulaba mukeera buli lunaku okubanga mutwegattako buli lunaku Monday to Friday. Thank you so much for tuning in. Last week mwebale kutulaba shows nyingi, interface yabaddeyo, Mighty Drive yonna mwagiraba. So mwebale ddala. Ne wiiki eno era temuvanga kuno ku TikTok TV gwatatumanyiwo so kutusanga tuli wane Makindye division mu Nanganda nga wakayita kuota pump yerukuli oba overside zeri Makindye oba otulaba era oba overside ze Munyonyo, Buzika, Katuuso, Konge naawe oba wakayita ku Ndusa petrol station ng'okkirirawo oba osobola okutwala ku mukono ogwa left ekipande kya TikTok TV oba okirabira ddala mu mbeera eyo. Amawulire tulina mangi tugenda kubanga tugababuulira naye nga tetunabagenda eyo. Mukimanye nti leero tulina General Moses Bigirwa ava mu kibiina kiri ekya National Unity Platform agenda kubanga atwegattako tunyumyemu emboozi z'amaanyi bingi ebibadde bigenda maaso mu ggwanga. Tujja kuba tubinyumyamu ate tulabe n'engeri gye tusobola okubanga tukyusaamu eggwanga lyaffe mu mbeera ennungamu ate embeera ennungi ddala. Temusiba n'akawungeezi k'olunaku olwaleero. The hotline gyeri ebeera mu lulimi Lungereza. Temugisiba ku ssaawa emwezi ey'akawungeezi paka ssaawa 3. Omwami Okyeno abeera wano n'omwami Paula Awichi okubanga tunyumyamu nabo ku nsonga eziba zigenda maaso mu ggwanga lino erya Uganda. Munzikirize ngendeko mu mawulire agabadde gye mutabadde. Leero tugenda sinzira wabweru w'eggwanga okusinga kuba amawulire mangi agali eyo. Tutandike mu ggwanga erya
Netherlands mu kibuga ekya Hague wosanga kooti gye bayita International Court of Justice ICJ eno nga ye kooti amawanga ag'enjawulo mwe gewaabira okubanga gafuna obwenkanya mu mbeera eyo. Omwaka guno ndoza oguwedde ogwo nga gunaatera okuggwako, South Africa yatwala eggwanga lya Israel mu kooti eno ya International Court of Justice ng'egiwaayiriza ng'egiroopa emisango egiwera. Bano nno emisango gye baggulako Israeli muli genocide oba ekitta bantu ekigenda maaso eyo n'okubanga bakozesa abantu okwabaiting ekitta bantu okozesa abannamagye ab'enjawulo displacement of people n'emisango mingi South Africa gye yasobola okubanga ewaaba eggwanga lino erya Israel. Jjukira ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa October omwaka 2023 omwaka oguwedde twalabanga abasajja bano aba Gaza bali aba Palestine ababeera mu lwannanda lwa Gaza bakola okulumba eri eggwanga lino erya Israel era batta abantu abakunukiriza mu 1200. Okuva olwo Israel yagezaako okubanga eritaliating obanga ekozesa kyeyita okwerwanako negezaako okubanga efufuganyiza abantu abali mu lwannanda lwa Gaza. Abantu kati wetwogere abantu 2.2 be bakafiira mu lutalo olwo era okuva olutalo olwo lwatandika ennaku z'omwezi 7 October tulabye nga eggwanga lino erya South Africa lyavaayo okubanga lyogera ku kitta bantu ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Palestine omuzungu kye yaliise genocide mu mbeera eyo. So kwe kubatwala mu kooti era kooti eno ng'etuulako abalamuzi 17 yamaze okubanga ekola preliminary verdicts oba okusalawo okutandikibwako era nga zino resolutions ze baakoze basuubira nti zigenda kubanga ziyamba eggwanga lino erya Israel okubanga litegeeragana n'eggwanga lino erya n'abantu bano aba Palestine ababeera mu ggwanga lino erya Gaza. Ndoza kampite mu resolutions 5 ezakoleddwa International Court of Justice oba ensala in fact ensala zabadde nga 5 ze basazeewo okubanga batandikirako embagirawo essaawa zino zennyini. Ekisooka ky'ekyokubanga balekeraawo genocide stop the genocide from happening nti kooti eno eya ICJ ekisooka yakakasiza nti ekintu kyakitta abantu oba genocide mu luzungu tekinnaba kubanga kibaawo naye nga bo kye baasabye kooti eno mu resolutions ebaakoze esookera ddala kwe kubanga balemesa genocide okubanga ebaawo. Ekitegeeza kooti eno teyalabyemu ekintu kino ekya genocide. Omanyi ekitta abantu kiri classified mu mirundi egy'enjawulo. Waliwo ze bayita war crimes, waliyo crimes against humanity, then waliwo ne ze bayita genocide mu mbeera eyo. So genocide kyekitta abantu ekiba kisusse nga kye mwalaba Rwanda organized kibeerawo na large scale era abantu bangi be baba battiddwa mu mbeera eyo. So kooti eno ekyokubanga genocide egenda mu maaso mu ggwanga erya Israel kyo yakiwakanyiza oba teyakikkiriza naye yawadde ensala ng'egamba nti basooke balekeraawo baleme kukkiriza ekitta abantu kino okubaawo. Ekyokubiri bagambye Israel forces should stop carrying out genocide if they are. Ekisooka bagambye stop the genocide from happening. Then ne bakola resolution eyokubiri egamba nti amagye ga Israel galeme okubanga gakola kyewaliise genocide oba ekitta bantu mu lwannanda luno olwa Gaza mu mbeera bweti. Resolution endala yabadde ya abantu stop people from fueling the genocide tulekera balemese naddala bannansi ba Israel okubanga bakozesa olulimi olusobola okubanga luleetawo genocide oba ekitta bantu mu mbeera eyo. Jjukira twawulyako ku bakomanda ba Israeli nga boogera barifaringa eri abantu aba Hamas n'abantu aba Palestine abali mu lwannanda lwa Gaza nga bewaliise human animals. Ekyo nno mu luzungu batera kiyita dehumanization nti ye tactic etera nnyo okukozesebwa abantu ab'enjawulo abatera nnyo okwagala okukola kyewaliise extermination oba genocide. So batera nnyo okubanga badehumanizing abantu kujjako element y'obuntu. Kyovola wawulira omu ku bakomanda b'eggye lino erya Israeli ng'agamba tugenda kukola buli kimu ekyetusobola okubanga tulemesa those human animals nti ezo ensolo eziringa abantu. Twabiwulyako ne mu genocide y'e Rwanda nga bakozesa ebigambo nga
cockroach oba ebyenje ebyo tubimalewo mujjukirako ndooza ne Hitler nga bamalawo abayudaaya bano ndooza ojjukira engeri gye baba bayitangamu nabo. So there is a lot of dehumanization. Kino kooti International Court of Justice yasinziddeko kubanga eremesa era yagambye stop people from fueling the genocide in a resolution oba verdict endala gye bawadde abana abasajja ab'eggwanga erya Israeli. Verdict endala gye bakoze, Israel should accept the Palestinians to get food and medical care in Gaza. Jukira olutalo luno okubeera watandikawo Israel eno yasalako amazzi, amasannyalaze ne basic necessities, amafuta eri olwannanda luno olwa Gaza baabisalirako ddala era okuva olubadde bababombinga nga bubombinzi. So kino kooti yasazeewo basooke bakirekeraawo bakkirize abantu okubanga bafuna emmere ne basic needs ng'eddagala n'amafuta mu mbeera eyo. N'ekirala kye basazeewo kooti eno yagambye Israel shouldn't tamper with evidence that incriminates them during the military operations in Gaza. Kikyo bategeeza wano nti Israel ereme kukwata ku bujulizi obw'enkukunala obubadde bugirumika ng'abantu abakoze abadde basalawo ekitta abantu abadde bakola ekitta abantu mu ggwanga erya Gaza. Jjukira obujulizi bungi in terms of video evidence, in terms of human evidence, obujulizi bungi obukakasa nti Abayisirayiri bano badde batta abantu naddala nga bagezaako okubanga bakikola systematically okubanga bamalawo abantu b'e Gaza. Omwetegereza waliwo ba sniper, waliwo bombs, waliwo abantu abafe waliise slow death mu mbeera eyo, needs abantu abafa obulwadde bw'enjawulo kati mu ggwanga erya Gaza. Nabawa statistic wano nti kati omuntu omu ku buli bantu bana mu lwannanda lwa Gaza gw'olaba oyo alina ekizibu oba ali mu kulakinga basic needs ng'amazzi, emmere, ng'amafuta, ng'awokusula. So mu mbeera eyo bano abasajja aba International Court of Justice bagambye Israeli ereme kukwata ku bujulizi obw'enkukunala obugirumika okubanga bakoze ekitta abantu mu ggwanga eryo oba mu kitundu ekyo eky'e Gaza. So emu ku resolution ezakoleddwa mu resolution bagambye possible to effect the above resolutions. Eyasembeddeyo ddala yadde egamba nti Israeli erina okukola buli kimu kyesobola okukola esobole okubanga eremesa esobole okubanga eteeka mu nkola zino resolutions ezisaliddwawo kooti eya International Court of Justice. Jukira eno kooti gy'osookerako oba ogivuddeko oba osobola okudda kweri gye bayita International Criminal Court mbeera eyo. Ekyatwewuunyisizza mu nsala zino naddala ezikwatagana ku lutalo lwa Israel n'eggwanga lino erya n'abantu bano Abapalestina bali mu lwannanda lwa Gaza kyekyomu ku ba judges aba ku International Court of Justice oba omu ku balamuzi 17 abatuula ku kooti eyo eya International Court of Justice, omukyala Julia Sebutinde onono ng'ava mu ggwanga lino erya Uganda yakoze ensala gye wali wadde ogamba nti eri contrary ku banne kye baadde basinga okusalawo abalamuzi 15 ku 17 abasinga kweno pano basazeewo nga bawagira resolutions zino okuba nga ziteekebwa mu nkola. Naye omukyalo ono Julia Sebutinde ye yayimiridde n'amaanyi mangi n'awakanya ensalawo zino zonna zonna nga ezabadde yabadde aziwakana ate ye nga ye kyagamba nti ekizibu kya Israel ne Gaza oba n'abantu b'e Gaza tekyetaaga more of courts naye it's a political issue nti ensonga eno ey'olutalo lwe Israel ne Gaza ensonga ya byabufuzi si nsonga y'amateeka era ye kye yasinziddeko okubanga agamba nti bano abantu b'e Gaza n'abantu b'e Israeli basobole okubanga batuula wamu bafune kye waliise political solution ku nsonga ezibatawaanya ensangi zino. So omukyalo ono Julia Sebutinde ye yabadde adifaringa ku banne bonna. In fact waliwo n'omulamuzi omu atuula ku kooti eno ava mu ggwanga erya Israel naye era naye waliwo yadde akkiriza ne banne nga ku nsonga eno ey'okubanga bakkiriza emmere n'amadagala eri abantu b'eggwanga lino b'ekitundu kino eky'e Gaza. Naye omukyalo ono Julia Sebutinde ye yawakanyiza banne mu buli kimu kye babadde basalawo mu mbeera eyo. Kino nno
kitwatuleeteddeko spotlight nga bannayuganda era ensi yonna yadde tutunuulidde ku nsonga eno. In fact ennaku zino nga Uganda tubadde nnyo mu mawulire globally ekintu kye waligambye ekirungi promoting ng'eggwanga naye oluusi weewuunya tumanyiddwa lwa nsonga ki oluusi ensonga tezibeera nnungi nnyo. So eno yemu ku nsonga yaleese spotlight ku ggwanga erya Uganda era baatutunuulidde ensi yonna okuggyako nti omubaka waffe mu UN permanent ambassador to the UN omwami Adonia Yebare yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'awakanya ensalawo y'omukyalo n'agamba eno ensalawo si nsalawo ya Uganda ng'eggwanga naye ensalawo ya Julius Sebutinde ng'omulamuzi ku International Court of Justice. Jjukira omulamuzi ono bw'aba agenda okuba nga yeegatta ku kkooti eno asenzebwa abasajja bano aba Uganda oba eggwanga erya Uganda limusenda okuba nga agenda ku kkooti eyo naye ate omukyalo ono oba omulamuzi oyo watuuka ku kkooti eya International Court of Justice aba yeesalirawo nga ye omuntu so amaanyi aba agayina nga ye omuntu era yasalawo nti kino kigende nga bwe kityo oba Julius Sebutinde alina amaanyi gonna kubanga abeera yeetengeredde ng'omulamuzi ku kkooti eno. So ensala zonna ze yakoze Julius Sebutinde yazikoze nga ye omulamuzi atuula ku kkooti eno naye nga teyazikoze nga endowooza ya Uganda era twalabe ne Minister of Foreign Affairs nayo ng'efulumya ekiwandiiko namutaayiika ng'ate yeedetailinga n'okudetailinga ensonga zino n'eraga nti Uganda si ye enzikiriza yaabwe si enzikiriza ya Sebutinde n'agamba enzikiriza ya Uganda osobola okuba nga ogyegendereza engeri gye tubadde tulonda bukyanga olutalo luno lutandika mu ggwanga erya Israel n'ekitundu kino ekya Gaza. So Uganda yavuddeyo mangu okuba nga yeesamba ensala y'omukyala Julius Sebutinde ye yasaze ng'alaga nti Israel ne Gaza in fact oba wagamba yadde ku side ya Israeli mu buli kimu kuba yadde awakanya buli kimu esaaliddwawo kkooti eno eya International Court of Justice ye mulamuzi yekka yavuddewo okubanga asalawo bw'ati. In fact ye mulamuzi ono Julius Sebutinde ye mulamuzi asoose okubanga atuula ku kkooti eno ng'ava mu Africa nga mukyala kikulaga nti Uganda ebadde ekutte flag mu mbeera eno egenda maaso mu ggwanga erya Israel n'ekitundu ekyo ekya Gaza. Ko okubundabunda kukyagenda mu maaso abantu ebiri kitundu be bakafa Abapalestina ndowooza Abaisirairi bali mu 1,400 abakafiira mu lutalo olwo ekintu ekitali kirungi ddala. Tuveeko kaawo tukomewo wano mu ggwanga lya Uganda omukyala Cecilia Ogwal yaziikiddwa sabbiiti ewedde ku lunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi za 27 omwezi guno gwennyini yaziikiddwa wali ewaabwe Ekole mukyalo ky'Ekole. Omukyalo ono gye yasobodde okuba nga aziikibwa mu mbeera eyo. Ebigambo bingi ebyamwogeddwako sigenda kuba nga mbiddamu kubanga buli omu ayogedde ku nsonga zino ez'omukyalo ono Cecilia Ogwal era tujja kumujjukira nga bannayuganda mu mbeera eyo. Yaziikiddwa olunaku lwa 6 era y'omu ku balegislators boogenda okugamba nti babadde steadfast ku nsonga ze bakkiririzaamu. Ebintu bye bakkiririzaamu babibaddeko paka ku ddakiika esembayo. So omukyala Cecilia Ogwal congratulations. Ebibuuzo bya primary leaving examinations bya PLE eby'omwaka 2023-24 byafulumye era we twogereranga abaana abaatuula ebibuuzo bino bali abaana 76,600 n'ezigwamu awo naye abaana abayise bali mu 60,000 ekikulaga nti nno literacy zigenda zeeyongera mu ggwanga lya Uganda. Abalenzi be basinzeeko ku bawala mu kuyita mu mbeera y'abalenzi 47,452 be bayitidde mu ddaala erisooka kye waliise first grade. Abawala babadde 3,113 be bayitidde mu guno omutendera ogwa first grade mu mbeera eyo. Abaana 8,800 bo baagudde ebibuuzo bino ate abaana 12,323 tebasobola kubanga batuula ebibuuzo byabwe ebya PLE. Tujja kwatunira ku nsonga eyo n'omwami Bigirwa twogere ku nsonga zino. In fact common denominator wano ku baana 7,000 n'ezigwamu abaana 5,000 babadde ba UPE ekikulaga nti no UPE
ekyaleeta abaana bangi mu education sector. Tunaabayamba tutya mu mbeera eyo tujja kuba tubyogerako. Yo NRM nayo ku lunaku olwokutaano sabbiiti ewedde yajaguza emyaka 38 bukyanga ekwata buyinza mu ggwanga, era President Museveni alina ensonga nnyingi ze yayogerako ng'alaga nti Uganda evudde wala ate erina bw'eraga. Yayogera ku abo abasimba ebitooke mu mbeera eyo, n'ayogera ku corruption. Byonna tujja kuba nga tubiraba mu ddakiika zino eziri 25 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Kamayize ne story mu ggwanga eryo mu West Africa, eggwanga Burkina Faso, Mali ne Niger gakakasiza nti gavudde mu ECOWAS. Buli ggwanga eryakwatibwa abakwata mundu gali amawanga 7 mu West Africa eyo bakakasiza nti bavudde mu Economic Cooperation of West African States, ECOWAS. Kino eno bode ye bagatta bonna mu mbeera eyo abantu mawanga aga West Africa gacooperating na mu ECOWAS. Gana mawanga aga Burkina Faso, Mali, Niger gakakasiza nti gugavuddemu, naye ECOWAS tenafuna kiwandiiko kituufu kiva mu gavumenti zino ez'enjawulo nga zikakasa nti zavudde mu ECOWAS, naye nga abakulembeze b'eggwanga lino erya Burkina Faso, Mali n'eggwanga erya Niger bavuddeyo ne bayogera ku kamera maaso g'abantu nti bavudde mu kino ekitongole oba kiwaliise ekibinja ekibagatta awamu ng'amawanga agava mu bugwanjuba obwa Africa. Kino kirina engeri gye kyaffectinga ECOWAS yonna, because Nigeria naye ekyalimu emu ye stronghold, naye tulabanga gana amawanga nago gagadde nnyo okwesosola. Kino kitegeeza ki eri amawanga gano, naye ate kitegeeza ki eri eno Cooperation of West African States? Enaasigalawo oba tukyali mu politics as usual? Bannaye munzikirize mpumulemu kuba eddakiika zino zitutwalidde zigenze mangu eddakiika ziri 26 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nze Edgar Matthew Karuhanga, okyali ku Digital TV. Katuwumulemu wetukomawo ngenda kubeera ne General Bigirwa Moses okuva mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Tunyumyemu emboozi paka ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Let's go for a short commercial break. This is The Mighty Drive. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. But at the church, Tawali man, what's up? man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
ikeyo mukumulamu okwo. Ladies and gentlemen, dakika zino ziyingira 29 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nze Edgar Matthew Karuhanga. Lunaku olwa Monday twegattibwako omwami okuva mu kitongole kino ekya National Unity Platform. Omwami General Bigirwa Moses, veteran politician era y'omu ku ba founders b'ekibiina kino ekya aba pressure group area People Power Front, naye ate era y'omu ku ba cardinal members aba National Unity Platform. Okubanga anyumyako naffe ku Uganda waweeraga ngeri ki gye tusobola okuba nga tugikyusa okuba Uganda ennunga ate Uganda ennungi. General Bigirwa ava Busoga era yesimbawo wali ekamuli last time, naye katusuubire 2026 akomawo ate musajja abadde mu politics ya Uganda okumala akabanga akawera. Geno tukwaniriza nnyo, wasuza otya, weewale kutwegattako leero? Okusookera ddala abatulaba mu nsonyiwe nako ka masiki ninamu akasujjasujja katonotono olw'okuba tulina obuvunaanyizibwa obw'okununula eggwanga lino era ngambye kanzije ekiba kibe naye nga mukkirize tuwayiremu eyo embeera mpolampola. Simanyi oba tunaaba tuwuliziganya. Mwasize mutya basebo ne bannyabo, mwebala emirimu gye mukola, mwe banankyukakyuka bannange mbalamusaamu ak'enjawulo nti mwebale byonna byonna bye mutambuzeeyo ebigatta ku lutalo olw'okuleeta enkyukakyuka. Mu Busoga wiiki ewedde wabaddeyo ebyobufuzi bingi. Mukulu gye yalonda okuteeka okujaganyako kw'emyaka 38 ng'ali mu buyinza. Ensonga nyingi zibaddeyo era tuzikozeeko response, tukyazikolako okusobola okugumya abantu baffe basigale nga bakyali intact. Ensonga nyingi ezibaddewo mu NUP wabaddeyo ensonga ez'enjawulo. Vice President wa mu Buganda Honorable Mpuuga yayimiriza obukiiko bwa Kunga mu Masaka. Nsonga y'amaanyi njiraba etambula ku layini. Nabadde nsomasomaka ku African continent nendaba nga buli obusi obusatu Burkina Faso, Mali ne Niger bavudde mu mukago gwa ECOWAS. Mu bigambo tebannatukakasa bakoze joint statement ne bagaa ekyo tukitadde kalutandika obulamu obupya. Jjukira ne France baagala kuvaayo bayingire Russia. Balobinzi already bali Russia nabo bafunayo obuyambi obuwera ensangi. So global politics naye atambula mungi nnyo leero tugenda mwogerako. So mu mbeera eyo wano locally of course abantu badde bali mu bya P7 exams n'ebigenderako, naye waliwo ensonga endala zendowooza nti nazo z'amaanyi ezigenda mu maaso. Ezimu tezikola mawulire zisigale eyo wansi tumbireko z'omanyi. Sijja zireeta wano ziba tezikoze mawulire. Tujja tambula n'eziri ku lukangaga. Osanga no zikola mawulire. Tujja tambula n'eziriwo ku lukangaga. Naye nga ekirala kyemmanyi obwavu bungi mu Uganda. Constant. Ever constant factor. Buli muntu akaaba. Ne bolowooza nti bakikwata ne bamalayo. Nabo bali mu mazzi. Oluusi olusindowooza nti ekyo kyokkaaba mukaaba mwekka. Because waliwo bannayuganda abalina ensimbi. Of course waliwo kiraasi eyavamu eyo embeera. Kuba omuntu abadde mu buyinza emyaka 38 oyinza otyoga nti akaaba. Kiba tekisoboka. Kati omuntu yatandika okufuna omusaala tugambe kale mu 9 nga we yayingirira gavumenti jako giri ena gyokka nga yayingira mu 9 goma ebi abayina newabayingira 12 okiwulidde. Olaba ba DPC bano abafulumye wano juzi 2014 2015 2017 they are owning serious properties. And that's the thing that Ugandans, the problem is okay. They are okay at the expense of the many. Of the entire population. Because we tegeza inspiration esinga abantu babunda tebalina yadde kasente yadde abantu bali nate mulimu abazina wano. Professor Lumumba mulaba mu playing
mu baitiza mweza wano Professor Lumumba Pierre Lumumba yagamba nti obukulembeze bwa Afrika bulinga okuddira engo n'ogiteresa ekisibo ky'embuzi. Okay? Engo mu lusoga bagiyita mpala. Okitegeera. Kakati engeye enyumirwa nnyo okuyuzayuza obubuzi. Esobola okuyuzayuza obubuzi nga 6 mu dakiika emu. Okitegeera. Kakati bwe bukulembeze bwa Afrika nti tuddira ekisibo ky'embuzi ne tukiteresa enge ekuume. Kibolaba omuntu ayingira gavumenti olwaleero ekyanga mugagga. Ekyanga loodi yennyini atabangako mu kapeeya wadde. Njala nfunye ku nsonga yo ku minisita Oriem yavuddeyo wiiki ewedde n'agamba bannayuganda abaffe enjala basiru mu luzungu kye waliise idiot. They are idiots nakyo reiterating nti bannayuganda abaffe enjala ba idiots. Bannayuganda bangi abakyogeddeko naye nga ye ensonga gy'asooswaza egamba nti mu Uganda we have arable land. No kasuka bukasi mpeke ya kasooli wali ekula bukuzi. Nagamba ne bannayuganda abagamba nti baffe enjala balina ekizibu ku bwongo. Bw'okirowoozaako kikino omwami ono kyayogerako? No, ye kennyini yeetaaga okukebera obwongo kubanga even by his size ze ndowooza nti ali abnormal. Is not by health wise is not stable. Nibolaba nga akola statement module kubanga akimanyi ekitisa abantu enjala sigamba nti balima factors za njawulo. Ate okulima kuno digging biki ebyo si bye bimala enjala mu ggwanga. Si byebyo because ate ensi endala ezikulaakulanye tezikyali ku farming. Ensi eri technological kati omuntu abeera wano ng'akola emmere eriisa district 6 mu karuumu kano ke tulimu. Ekitegeera kakati abo abalina endowooza eza ancient ezo classical thinking ezo abo bo era olaba kwegamba obuzibu bwe tulimu nti era be bali mu power. Okitegeera era golowooza omwami oyo singa si kubeera mu buyinza yalibadde asobola kukola ki ekirala singa tiyazaalibwa kitookera olutwa. Okitegedde because ensonga lwaki ali mu gavumenti titookera olutwa ayina ebintu Mwai Museveni ayina byamujjukirako. Kwa baali bonna e Tanzania. Okitegeera tiyamubisa bubi nnyo. Omuntu yasinga okuyisa obubi Mwai Museveni oyita ojjooka. Okitegeera kakati waliwo kamujjukirako naga akansasule mutabanyi we muwe. Just so original have balance. Our leaders lost touch with reality. Tamanyi kubanga ati musasi wonge engeri gye yakyogeddemu yadde yayogera nga alina serious n'akiddamu ngalaba tamanyi facts ziri ku ground. Ate bali manyi wa Northern Uganda anti Northern Uganda goloza abeerayo goloza babeerayo abo abasajja babeera Kampala na Bulaaya. Kati oyo okero oliye mugolaba oyo ayinza okuba amaze emyaka 3 nga tagenda kitugumu. Ogolaba oyo tamanyi bantu bengeje bali mu kusafaringa mu ekitugumu kubanga baagala lwe bagenze mbambuke eyo bakoma kwa Kyoli ini wali eggulu ne bakunganira awo ne bafuwa zone ne bagira olukyoli lwawe ne balumalayo ne bafuwa wine owanankanyi ono jeno oketa yatero bakunganya awo bamuli awo mawu natuuka bamuli awo Secretary General natuuka bamuli awo Oriem natuuka bamuli awo Sabalamuzi nakola ki natuuka. Era ebintu ebyayingiza mu gavumenti ngalaba abasajja bonna byali ahead bagira mu convoy biruzi bazikiriyalinga naga why nange kintu kino nkitadde. Okitegeera kati okero Oriem taina kyama ekigenda maaso ku ground enaku eri mu Northern Uganda tagimanyi because abadde
Minister of Foreign Affairs for some good time. Yes. Ogwo mulimu gutegeeza nnyonyi. Yagigaba yafulumya abantu naye kennyini okwefulumya. So tamanyi abeera na dola mu mpale. Yalowooza nti waliwo omuntu yangamba nti obadde okimanyi nti Museveni tamanyi nti wali ennyumba ey'emiliyoni 15 ku 2. Ate nga kisoboka. Because kati yajagaza ekyennyumba. Buli amutuukako n'ayogera ku by'ennyumba amanye etandikira mu ebi ey'omuwejjere. So tamanyi. Ate ebisatu eberanga pocket change. Tamanyi. Kakati omuntu nga Muhoozi Kayinayirugaba tamanyi nti waliyo chapati n'ebijanjaalo. But these are our leaders. So if they don't know the reality on ground, that means environment mwakulidde. That means oba ogenze. Omuwejjere oba ogenze. Waba yita kuba yakuplanningira. Yakulowooleza resources yazigaba equitably nti ziyambe wano. Naye ye tamanyi kyo tamanyi na bbeeyi y'amafuta lita. Ebyo byonna abatabimanyi kubanga ye. Kati oba togenze munnayuganda. Anti kyovulaba tuli mu crisis. Economic crisis weeri. Abantu balina ssente. Amaziga gali ku masomero. Lwaleero abantu tebaddayo, abaana tebaddayo. Amaziga gali ku masomero. Amaziga gali ku masomero nga kugamba abazadde nga balinga abagamba nti baali tebakimanyi. Nti abaana balina okulya. Gwe badde okimanyi nti mu Uganda obeera n'omukyala n'omufunisa olubuto. Ku lunaku olusooka n'alutambuza emyezi 9 n'atuuka okuzaala nga tozirina. Obadde okimanyi. Kitegedde. N'otuuka okukubira munno nti owaayo omukyala agenda kuzaala. Okiwulidde ennyamba kyokola ki? Kyonnyamba. Bw'omusanga nga talina njogera n'agamba naye musajja gw'otegeera. Naliyo nga muli mu ssanyu lyammwe. Ye gye emyezi 9 gyonna obadde tokimanyi nti anaazaala nti kyetaaga ssente. Naye ng'ate embeera just yeekulemesa. Naye nga bikulemeredde. Ate bino ebintu tebiriifaanane gyenno. These are realities ze tuwangaaliramu mu field. So Okello Olyema ayogeza mu kkuto. Ayogerera mu environment mwakola ki? Mwayogerera. So saagala nnyo mumalirako obudde. Ensi waagiraba weekoma. Alindeko enkyukakyuka lwenajja wajja okutegeera nti enjala tebajja nsalinga na kulima mmere. Jeno tuveeko tugendeko nga tunadda ku myaka 38 egya NRM. Mbadde njala tusooke tuwogereko ku musango gwa South Africa gwe yawawaabira Israel mu International Court of Justice. Court of Justice eno ina resolutions yafulumizza ziringa 5 yabagambye baleme kukkiriza genocide kubaawo. Neyogera ku nsonga eyo gamba nti balemese bannamagye baabwe okufuweringa genocide ogenda maaso mu kitundu ekyo ky'e Gaza. Ne boogera nti baleme kukwata ku bujulizi obw'enkukunalo oba incriminatinga ng'aba Israel obujulizi bwe tulabye ensangi zino. Olaba aba snipers bakuba abaana abato, abakyala, abantu abakutte obutambala bwa white, bakuba bannamawulire. So nga bagamba evidence eno baleme tamperinga nayo. Ne bagamba nti bayogedde ku nsonga bakole buli kimu ekisoboka okubanga bino biboogeddeko babiteeka mu nkola. Ensonga zaadde nnyingi okuggyako resolution gye bataakoze kuyimiriza lutalo luno na kurecognizinga nti waliwo genocide egenda mu maaso mu Gaza omwo. Gwe ensala eno eya International Court of Justice ogiraba otya? Who stands to win? Ensala eyo yakoze amawulire wano naddala ku continent ya Africa. Yes. Buli muntu yagiwaddeko opinion. Unfortunately basing on the religion gyakola ki gyakkiririzaamu. Nze bwengenze ndaba opinions z'abantu bensomyeko ab'enjawulo. Abantu bonna balowooza nti Isirayiri enyigiriza nnyo Palestine. Era balowooza nti America esirise ku nsonga eyo. In fact ewagira ebigenda mu maaso. Yes. Naye bw'oba onaategeera ekintu ekyo
okufuna solution entuufu olina kusooka kuzza katambi mabega nti bitandika bitya olutalo lutandika lutya olutalo lwatandika Palestine ng'eyingidde ku ttaka lya Israeli nekuba abantu 1200 nekuba abantu 1200 omulundi ogwo tewaliwo nsi wano wetuli kati as of today etasobola butarespondinga ng'efunye foreign invasion ng'eyo eyo teriyo olaba America bwe bagikuba abayaye batomeza World Trading Center America yafefeta buli wantu wonna wonna awalowoozebwa okuba nti waliwo abaali mu mupango ogwo trillions of dollars zagenda ku operation nakati tenaggwa bulungi yes yakajja ogambe mbu bagiyimirizeemu naye nga tugenda mu myaka aga 20 years si tugenda mu jejo gyenyina okusoba because 201 jawera abiri actually 23 Russia omulaba Russia kugamba nti Ukraine toyingira NATO kikyokka just Ukraine nga ayagala kukola agreement ayagala kujoininga Twitter ya NATO abeere member weeri okiwulire naye nga muliraana wooli n'agamba ssebo tojja kubeera alayiwa eneme wange oba oganye nkukuba ate already wali wange okiwulidde bw'oba oganye nkwambala abasajja baagala ki ku bunene bweri ne ka Ukraine okitegedde n'agamba bw'owaliza empaka nkwambala era n'amwambala nakati olutalo lukola ki lugenda mu maaso kakati ebyentalo ku level ya state tewaliwo gavumenti yonna eyinza kusirika ng'erumbiddwa tebakulimba naye anti kati tetuganye oyogala kwedefendinga because the card Israel jepulinga that we are defending ourselves we are sovereign state where is the thin line between defense and actually committing atrocities anti kati military operation we defending the actual suseo kati military operation ogiraba kati olutalo lwali e Somalia kankuzeko emabega in comparison ku luno olugenda mu maaso e Somalia fly did yali operatingira mu bantu ba bulijjo era America mu kiseera ekyo yali tenafuna approach yakwenganga mulabe module eyo nti omulaba ali mu 1 inch tukoze tutya okiwulidde era fly did yabalemerayo America ne bamuta paka bamuletera abayaya abalali omukuba ekiyeekera kakati bano abayaye be Palestine boperatingira mu malwaliro mu mizikiti awalowoozebwa nti owaddukidde obuki owaddukidde abaagala okufuna obuyambi yes bali mu refugees wakati awo tomanya ani muntu wa webale nnyo naye nga emiriro bagiina kubanga nabo bakuba abantu balipootinga saidi yani ya Israeli yokka ne Israeli yefiiriddwa abantu bayitirivu era naye kati bali mu 1500 aba Israeli bali mu 2.5 anti ebiri kitundu kituufu naye ono yakugamba nti nze wali wenkuba omulabe weyekwese ate modern warfare kati eriwo erimu n'okulaalika modern warfare erimu okulaalika nti ngenda kubaawo muveewo ngenda kubawo waliwo omuyeekera asigalawo yenna kitegeeza muki mulabe ng'oli akubawo kugamba tekinologi waali nti omusajja akuba ekizimbe ekiri wano nga kikiriraanye tekifunye na buzibu nakuba kino nekikkamu kirina ekisigala nga kiyimiridde so modern warfare bwetyo bweri bali opposing side yekweka mu bantu ba bulijjo neba exposinga ku risk eyo eyokubanga bagenda kubattira wamu kubanga nze sijja kulimba saawagira aggression aba Hamas gye bakola eri Israeli yali provocation ya maanyi aba Hamas bagamba bagenda okukola eyo operation obwedda badde babalumbanga batta abantu baabwe mu mpola
tetumanyi bakwata abantu baabwe babatulugunya international community yadde temanyi so bali it was just an outburst nitutukoye nnyo bannaye mutuyeekereza nnyo naffe katukole ki katwirwaneko. That was the retaliation okutta abantu 12 because there has been in the past Israelites trying to kill Palestinians. Bali rising ekyo bali kiwadde vibe emala ey'amawulire atrocities ezaali zigenda mu maaso ng'ensi temanyi. Amawulire balina Al Jazeera ebalipotingira nnyo ne ba allies abalala okiwulidde baali badde baraisinga ekyo ne bakireeta ku level ya ICC then ey'ensonga neekola ki negenda mu maaso naye kiri kye baakola ne ku mpalana gye bayinaawo baali tebayinza kuwona kubanga Israeli nga bw'omumanyi yensi teri stable nnyo bagitondawo 1947 okubawa ground eyo gye baliko akyo kirowoozebwa nti baali bagenda baleeta Kalamoja babeere bannayuganda simanyi kyayiika kitya sinaba kusoma ku bwino oyo bulungi but olabanga balwana okufuna permanent ground kati abantu module eyo wali toyinza kuba provokinga n'obatandikako olutalo ng'okimanyi balina ba allies abasinga amaanyi mu nsi yonna baba bagenda kukosa kati Palestine enkosa gye bagikosezaamu ejja kutwala emyaka n'ebisibo okurecoveringa kati yo Palestine eddewa because lyo ettaka lyabwe we balina okubeera okulwana naddala Gaza awo so bagezaako kubajja mu strip eyo. Of course. What next for the Gaza people? Because that is their home. Israel teri mu kulwana lutalo lwa kusengula Palestine. Tekisoboka. Borders weziri. Naye kalika capital ke balwanira ake Gaza. Abamu bagamba kali eno, abala bagamba kali eno. International debate, diplomacy yali badde ku ekyo ne bakola ki ne babatuuza ne ba debating ensonga eyo extensively era initiative esinga yali badde yaki Palestine ne ba allies baayo okukola ki applying that approach of diplomacy butugere ku nsonga era baligimaze for sure but using force ng'okimanyi olumba omusajja ina America ina UK okiwulidde aina the entire west tosobola ku achieving kati olaba ebikoleddwa mu Palestine kuba Hamas n'abalala abali awo their crimes against humanity their war crimes ezifitting okutwala omuntu mu ICC naye nga tenafuuka genocide mu ndabayo yasukka nawo naye olw'okubanga ensi tebalansinga omanyi bw'oba opulaninga ebintu bino omanyanga ng'ekisooka ensi tebalansinga abantu tetwenkanankana nze ekikintu nakiyiga nnyo we are not the same okay kakati ojja kwagala olinyira oli we yalinyira ojja kuwanukayo okole ki ogwe ojja kulinda Palestine ojja kulinda Israeli bamutwale mu ICC kireme bamutute mu ICJ at least yesoso okukola recommendation yes naye kati bw'olaba ruling yaki bw'olaba ruling y'omulamuzi waffe wengenda okujja wembatenjaga okujja because the thing is this zino resolutions zonna ze baakoze mulekerawo kubanga genocide mukkirize obuyambi lwaki teri yagambye nti ceasefire ejje. I think that they are not. Are we solving this problem? Do we want to solve the problem? Legally, you cannot. Era nze nzikanya n'omulamuzi Sebutinde. Legally, you cannot because the other one it's a political question. It's an historical thing. Ekyetaaga okudiginga paka mu Bible ne Quran. Kati oyinza gamba nti abalamuzi 67 akalonda juzi wano bansaringe that question. No. Eyo ensi Iran yalina okujja bwati. Okay? Omumerika ajje ku mmeeza, Omungereza ajje ku mmeeza. Okiwulidde? Ne ba partners abalala ku international level under the UN umbrella. Batuule bamalirize ensonga. Diplomacy yesobola okumaliriza ensonga. Yoka.
tewali kirala. Kati ye Julius Sebutimbe yawakanyiza buli kimu wano. Tewali kintu kyasaidinze nakyo n'ekimu. Ye yakugambye this is a political question. It cannot be solved by judicial proceedings. No way. But that does not make sense. No, yakugambye olutalo lwa byabufuzi bwa politics ziganye kyova tuze mumwe ab'amateeka. Kakati osalewo ki ng'oli eno byosazeewo eno biyimirize olutalo eri because mu America yali wali n'Omungereza oteeka okukimanya omanye omuntu wakulumba fedda twabeeranga nga tukyakuba endongo oba ova mu muziki bwoti oluusi okute n'ekyana kyo ogenda okulaba akaana kakwesonsaako akato naye nga mukazikizazikiza kakati bw'oduma n'okakuba oluyi tomanyi bakasindise bw'oduma n'okakuba oluyi owedde abakusalako tobakola ki tobamanyi kakati omugezi okola tactical withdraw nga bukyali oba okagamba nti owaayi nva mu kibaala naye nsigaddemu kano sooka okwate toteekawo embeera ng'okanafuya mbu kano kaana kato owedde bagenda kukuba bakutwaleko n'ekyana n'akasimu bakatwale kakati eno ensi okugisobola oteeka okuba nga olowooleza waggulu nnyo kati oli atunulira Isirayiri n'alowooza nti Isirayiri eri muki mu operation zino waapi eba allies bayo bali nayo ate be bamusinze n'omuvumeera emabega ate nga be basinga amaanyi mu nsi naye abantu abamu balowooza nti ensala ya Julius Sebutinde eri based on the sentiment that Ugandans have balokole mulowooza Israelites are the chosen people. It's more of a religion thing rather than a practical solution. Ekyo nakyo toyinza kibuusa maaso nga bwe nkugambye nti mu kutandika nti unfortunately nembeera eringa ekola ki eringa etambulira ku ddiini buli omu nga abantu bataddemu feelings z'amadiini okiwulidde naye ekyo kyekigifuula okubeera nti yeetaaga diplomacy ekyo kyennyini kubanga teri kyogenda mugamba kimumatiza really toyinza kutuula awo mbw'okoze ruling oli mulamuzi bakuwulirize ku ekyo no enjogerezeganya kye bayita diplomacy and international relation yesobola okumaliriza eyo ensonga era America yesobola okumaliriza eyo ensonga ne ba allies be. Lastly ogamba kikuba n'abantu betulabye nga basayininga ne ku bikompola olowooza ensi teweddemu na empathy olaba abaisirairi abaana abaisirairi abato basayininga ku kikompola nti kigende kikube n'olaba president wa Israeli yennyini full president nasayininga ku kikompola nti kati kintu kiwaddeyo kigenda kikola omulimu gwayo empathy tetuweddemu. No anti kakati ziri ensi zombi ensi eziri awo mu kyondo kyawo empalana eri wakati wenzikiriza zombi obusiraamu oba oliawo n'obukristaayo Christianity empalana ezo mpanvu ddala fe abali eno batugamba nti mu Isirayiri obukristaayo tebuliiyo balina ensinza yaabwe endala nnyo but that is Christianity. By the way, it's a faction of Christianity. That is Christianity. Kakati ekintu kyabwe kiwanvu kivuira ddala mu ntaputa ya Kuruhani n'entaputa ya Bayibuli okiwulidde era Katonda abalaba bw'osoma nnyo ebitabo ebyo byombi biyinza okuba nga olutalo byaluwandiikako kubanga awo tewasobola kutereera awo bazzukulu ba Esau ne Yakobo. Yes tewasobola kutereera ne bw'oyagala otya. Kale katukomewo okuva mu kuwummulamu okwo ladies and gentlemen kyalina omwami Bigirwa Moses tubadde ku international politics abingi ebigenda mu maaso on the international scene twagala tusooke atunyumyemu wetukomawo tugenda kutandikira ku nsonga tulina n'endala NRM adde ejaguza emyaka 38 bukyanga bakwata obuyinza bakoze eki kye tubamanyi kitubategeereddeko mu myaka gina 38 ate tulagawa Uganda eragawa nga bwe bakyali mu bukulembeze buno kwakiraga nti abakutukulembe balina tukulembera paka ndoza
25 so president agenda kubawezeza emyaka 40 bukyanga kulembera lino eggwanga. Kiki ekitegeeza tujja binyumyamu n'ensonga endala nnyingi. Let's go for a short commercial break. We'll be right back. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is mukulikeyo mukuumulamu okwo okyali ku Digital TV. Ndino mwami Jeno Bigirwa Moses okuva mu National Unity Platform zide dakiika 3 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Jeno, tugendeko ku nsonga y'abaana abayise PL iwe bakoze PL y'abaana 76,000 be baatula ebigezo bino n'okusoba, naye abaana 5,000 baadde ba UPE, naye ku bano bonna 7,600 bayise. Abalenzi be basinze okuyitira mu ddaala erisooka, abakyala ne baddako abawala mu mbeera eyo. Abaana 8,000 bo baagudde, abaana 1,200 bo tebakola bibuuzo byabwe. Olowooza education sector yaffe tulina we tulaga? Education sector yaffe kisooka kansooka okuyozaayoza abaayise bonna nti mbayozaayoza. Bana guno mwaka nina candidate n'aba candidates babiri. Na senior 4 ne P7. So njozaayoza abakivuddemu. Naye nga tuzze ku details eza ebyenjigiriza byaffe, njagala okutegeeza nti academically tewali gye tulaga. Wakati nze ennaku zino ndi ku university ku KIU awo ntambuliza, naye abaana bonna nga bwe mbalaba ku university level
bye bakola nenfumiitirizaamu primary zaabwe gye baava wansi ndabira ddala nga tulina gye tulaga. I am telling you. Kiki tebali productive. There is nothing like omwana ali grounded ate nga bavudde mu stable families, bafunye good nursery, bafunye primary school nnungi ne secondary school, naye tebali grounded at all. Nze nkubuulira tewali kiriwo wano as far as academics are concerned, tewali kiriwo. Abaana tebalina ability ekola mirimu gye babasomedde kyotegeeza sina kutegeera bulungi. Tuyinza okuba bye tusoma bifu nga kuba abaana tebalina skill zeetaaga kukola ki, kubanga osanga omwana nga tasobola kutaputa document. Ali kyengambye ekyo maybe a skill because I've realized that osoma n'omwana nga mwena musoma journalism wali naye ng'omwana tasobola kuwandiika news story naye ng'asomye emyaka 3. So oluusi should we say the curriculum is the problem or it's the people abaana bennyini mindsets zino not mindsets actually but eno wansi omanyi okusoma kwennyini kuli wansi eri ku university ogenda kuguka exactly nti oli mukugu mu mawulire okiwulidde, oli mukugu mu mateeka, oli mukugu mu nsonga za public administration, okiwulidde. Yes, sir. Oli mukugu, oli musawo. Ku university tekuba kusoma, kuba kuguka. Kakati okusoma kuli eno wansi. Omwana yenna atuuka ku university nga tabisobola aba teyasoma, eno wansi. Okusoma kuli mu primary. Kakati abaana bonna bw'otunuulira amasomero ne challenges ze galina okufulumya abaana mu PLE kubanga okusoma it is not just musomesa kuyimirira ku blackboard n'abawa waaka oba n'adigitatinga bwemukola ki bwemuwandiika. No, okusoma it's a combination of factors. Yes. Environment ey'abasomesa, environment ey'awaka, school facilities kikulu nnyo. Nze essomero gye nasomerako primary bw'ogendawo kati olwaleero oyinza n'okwewuunya. Baalizimba 1945 Namulicha primary school liri Buyende okiwulidde. Baalisimbako emiti emivule gy'amaanyi Kakungulu yazimbe emivule gy'amaanyi yateekayo revolution y'emivule n'emiyembe nga lina facilities zonna ez'essomero, staff quarters, main hall, kuliko church lya Church of Uganda, liriko ebisaawe 2 okiwulidde nga kwegamba litudde kumpi ku square mile namba okiwulidde. Kakati bw'ogendawo olwaleero emiti baagisala okiwulidde, tewaliwo kantu konna. Ffe maapu twaziyigiranga wansi okuba maapu ng'era abazungu basimba nga bw'olaba emmeeza yaffe eno eringa maapu ya Africa okiwulidde, nga ffe tuzisomera wansi ng'olaba maapu ya Africa bweti bweyita, eya Uganda bweti, eya Busoga bweti, nga era eyo section namba ku compound nga map muzabira ya mapping ogenda okutuuka ku lubaawo ng'olaba ekintu ekiri practical ng'okiraba nakyangu nnyo. Babisaanyawo byonna bano ab'ennaku zino okiwulidde. Kakati ebintu bingi ebyakyuka mu education system yaffe ne tuconcentratinga mu kukola amawulire. Amasomero ne gadda mu kukola amawulire ffe twayisiza abaana bafunye ddimu naye nga bicupuli byennyini. Kyova olaba nze muwala wange nze namutwala ku kasomero nga kali simple ne mugansoma bino ebyamawulire biveeko, gwe soma bibyo tosomera nange soma bibyo. Agenda kola pieces. Because we are realizing it's not about the maximum zibafulumya, the results. Tebiriyo. Kati nze natandika okufollowinga school celebrities ezikola amawulire. Okay? Mu mwaka gwa 2000.
katugambe nti omwana yakola ki omwana yafuna obuna mu 2000 waba teya dropping out aba professor olwaleero tubatusuubira oba teyafuna challenges ndala teyafa teyakola ki yafuuka professor. How many professors are we having in Uganda? Even the quality of professors is low. You find professors. I was at Kanye Hamba's event. Olaba mbono is a full professor. Ebitabo byawandise. Ba professor bennaku zino bawandika bujja nowekati. Ogitegeera. Yes. Innovation kyeri mu field. Nze mbadde ngoberera kuva 2000 awo. Amasomero gatandika competingire nnyo okukola amawulire ago tuyisiza bwe bati entene zigwa biki njagala ombulireyo innovation gyolaba mu ggwa kuba omuntu afunye obuna mu P7 kitegeeza byonna aba bisobola. Sciences yamusobola, art yamusobola n'ebigendera ku luzungu si problemu ye. Okiwulidde? Naye genda mu field olabe awo wonna utuzze tufuna amasomero mwaka ku mwaka. Okiwulidde? Agamu nga gali consistent agamu ne ga breaking nga bo bakulaga nti bayisiza naye ogenda okutuuka ku mwana eyafunye 4 points mu P7 ogenda omukrox examininga nga mu butuufu ono yazifunye atya. So wano mu Uganda ekintu kye bayita corruption nga tekinaba kusalirwa amagezi eggwanga liyingira mu kinnya kyotalabanga nako. Omusajja omu yagenda n'agamba nti bawandiika akapande ku university emu e South Africa ne bagamba nti if you want to kill a nation you don't need to use weapons of mass destruction, you just need to kill the education system, because kasitota education system ogenda kufuna dokita ow'ebicupuli akubagira abantu eyo we bafa bwogenda bwoziika ogenda kufuna accountant ow'ebicupuli abala ebitabo ebifu sente zikole ki sente zibule ogenda kufuna omusomesa omufu ate naawe kenyini ya contributing mu kuzimba ekyo naawe wuuba musomesa ebifu. Okiwulidde? Ogenda kufuna omusajja oli namulabanga yali mugezi nnyo kugamba buli product efuluma egenda kubeera nfu because ogenda kufuna bayinginiya abafu nga tasobola kukuba architecture plan. But you know the thing about this mwabatira okubanga muzala wa UPE ya Uganda abaana mitwalo 5 ku mitwalo 75 mitwalo 5 bali mu UPE schools. Zino zituji kitegeeza kyekyo before you celebrate. No, it's not a celebration, but I want to point it out. Kitegeeza ki? Kitegeeza yala. What you call weak is that is bringing everything. No, kitegeeza bwavu. That's the reality. Yes, kitegeeza bwavu nti abazadde b'abaana emitwalo 5 tebalina busobozi bubatwala in private schools, and it is perceived nti standard etegerekekamuko eri mu private ki. It is not even perceived, but it's the reality. It is the reality. Efforts ezisinga amaanyi ziri mu private schools because they are competing, they are doing what, batekamu nnyo. Yes. Okitegeera. Compared to government schools. But bobanga 500,000 children bali subject ku UPE buli muntu gyamanyi nti teri kiriyo. 60%, 70% of the students bali. Kakati kubanga wotegeera nti UPE teriyo. Ogipimira ku baana b'abakulu. Kubanga nze amasomero essomero ly'asomera mu primary lyalimu abaana baawo bonna mu eyo corridor. Community yonna tewali mbuno bino bya toleeta zitole fenna magogo bonna oyo magogo inginiya obi wange gende wa Bigirwa mwenna mwe bamu okitegedde fenna etwali subject because lyali essomero nga lya government. Okiwulidde? Era nga omwana we batomututaawo abamutwalawa abatasomye na kusoma. Mfano bagamba in the past banyumiranga nnyo amasomero ga government because government ekola kisembayo. Kakati ate mu Uganda ya Mwai Museveni
it is the vice versa. Ekintu kya government tekyesigika. Mwakola privatization. Ekintu kya government tekyesigika. Ate privatization government yasigala ina control ku education era. Niwankubadde privatization weri private schools weziri. Naye ani regulator? Government. Ani na nyini UPE? Government. Ani na nyini use? Government. Okitegeera. So tulina obuzibu nti kasita era ffe twali tugenda kukola policy situbakwata government. Era president wange nali mugambye ensonga eyo agibuulira ennyo abantu naye lwakuba ndowooza teyagitwala nga nkulu yalabanga Bigirwa yagireese tayinza giwa vibe y'amaanyi. Mu gavumenti yaffe twali tulina okubeera twali tugenda kukola policy ebbiri. Omwana w'omukungu mu gavumenti ya NUP olina okusomera mu ssomero lya gavumenti. Okitegedde? Omukungu wa gavumenti ya NUP ffe tuli mu gavumenti bw'olwala bakujjanjabira mu ddwaliro ly'ewammwe. Lya gavumenti ly'ewammwe. Wali Mulago General Hospital e Kamuli. Bigirwa Moses ndwadde oba ndi minisita oba ndi ki? Ingia hapo. Bakukoleko. Oba madamu agenda kuzaala biki ingia hapo azaale. Feeling environment. Kati wajja okutuula mu cabinet okukola policy. You know the reality. Oba okola policy ng'okimanyi nti naawe kukola ki? Ekukwatiramu. Naye kakati tuli mu mbeera nga abasajja bazimbye restaurant ku kyalo naye tebalyamu. Ate emmere bagirya ku Serena ate ffe ne batugamba tukole ki? Ffe tulye mu restaurant yaabwe. Kugamba Eddiga bw'ozimba wano wooteri oyagala okuliisa abantu b'omu kitundu wano mu Makindi naye nga gwe emmere gy'ofumbye tosobola kugirya. Okiwulidde? Oyagala ffe tulye. Iyo otaddemu ki? Gwe otasobola kulyako. Abakungu ba gavumenti mu mutatwala baana bammwe mu masomero ga UPE waliyo ki? So buno bwavu bwennyini obukutte ejjembe mu Uganda era Uganda ebakuba kati kankubuulire Eddiga tewaliwo muzadde abeera na ssente n'atwala mwana we mu UPE. Tekisoboka. Tekiriyo okusinziira bannansi UPE bagimanyi nti nfu nti teriyo naye tebalina kyakukola. Kangambe tetulina kyakukola. Okiwulidde nga nange mwokoze ki? Muntwalidde. Kati kyabunafu nti omusajja tumumanyi nti ebyenjigiriza abyonoonye, ebyenfuna abyonoonye, kubanga ebyenfuna bye bikola ate factors endala zonna. Naye tusazeewo ne tumutunuulira butunuulizi. Okiwulidde? It is very very dangerous. Kubanga Museveni an education system tagifiiringa n'abantu be ab'okumpi n'abantu be abaddako layers ez'enjawulo nga 10 tezifiiringa this kind of education. No way. Kubanga abaana baabwe basoma biwanvu naye nabo bye basoma tebiriimu kuba nze mbalaba wano ku KIU. Bafu bazibu. N'otuula n'omwana mu pepa nga yazze n'omuzinga yagala kukopa bukopi. Okiwulidde? N'oganda yigu tumaze emyezi 4 wano tusoma ffenna. Badde tokimanyi nti tunaakola end of semester exams. Gwe n'ojja n'omuzinga bwe guti okope bukopi tukutunuulire butunuulizi. Ogenda ofune naye nga siiyo. Wakiri jangu otobe. Kugambye nti bannamawulire abatasobola wandika news story. Atuuka ku studio ne bamuga wandika story kyekyabaddeo. Ate nga n'okubeerayo yabaddeyo. Anti kyenga naye nga tasobola kiwandika. Okitegeera. Naye nga alina degree. So such kind of education system ejjudde corruption tesobola kusitula ggwanga. Kyova olaba tegeeza tugenze. Nkugambye nze kyova olaba nkubuuziza nti mu myaka 24 kututandikirawo eri emabega tuveeyo
tutandikira emyaka 24 innovation kyeri mu ggwanga okimanyi nti abantu bonna era abakyali abakabi ba 2000 and below. That's the reality. Ba 2000 and below. The people who run this country. Abantu the truth is the generation in the 90s, 80s, yes. 70s. Abantu abakabi bonna bakirira eri wansi. Kati eno generation yaffe eno ya social media ya kuwolokosa mbuwolokosaawo. To pretend like we know. Tewali kiriwo. Naye abana tebalina kye bamanyira. Womanyira nti eno generation infu kwe kuddira wa Facebook ojjo gikoleko test. Njagala owandiika ebintu bye byamagezi. Niwe bw'owandiika ku revolution. Yeah. Yes, ogiwandiike mu nkola ey'ekitegeevu. Ng'owa opinion enkambwe ennyo oba ng'ogaidinga ludda ki oba gaidinga ludda ki ogiposting. Mu ssaawa 2 ojja kufuna likes ezo 3. Kitegeeza tewaliwo interest za kusoma byamagezi. Naye posting a vibe ebbaala. Naye gwe posting ng'olina obanga oba empale ezimbye wano. Unfortunately empale ezimbye wano okiwulidde ogiposting oba okutta ekyana ojja kulaba my friend likes gy'ogenda okola oba postinga ene blackmail. Amawulire gaagano ngaleese manene nnyo bamukwatidde wano ojawulira yalidde ojja kufuna likes era babloggers bonna bwe bati bazimbe zipeegi zaabwe mu bintu bya kisiru bintu bya kyana kito naye si bya kitegeevu okiwulidde kyova olaba nze babloggers bawuliriza mpulira buwulizi nti yayogedde bwati ne bwati abalina obudde nga bo bamuwuliriza. So generation erabika education tutandise olaba effects education yaffe kati nfu tebiriiwo era twetaaga kyenji kyofulane kye bayogerako expired courses zetukyali mu kusoma paka saawa zino. Kituufu nazo nyingi mu kusoma expired courses kubanga nange nze ndi ku campus naye olina course unit gy'olaba n'olaba nga teri waffe mwene environment gye tulimu nga teri waffe tuli ku birala ate ne byosoma biki birala okiwulidde naye n'ogamba kati kyekiriwo kyova olaba abazungu bo bategeera ensi eno engeri gyetambulamu ebintu babisalira amagezi ne bagamba nti bw'oba ozze okufuga kubanga bo baba bamanyi nti omuntu azze akutte term of office of 5 years azze ku implementinga ideas zalowooza nti zigatako ku ggwanga. Toyinza kubanga gwe factory wa ideas ezigatta ku ggwanga ebbanga lyonna tekisoboka ekyo kubanga bo babelievingira mu ebirowoozo tubirabye mwami Edgar for some good time. Step aside omulala naye akola ki but it is the reality. Nobody knows it all okitegeera step aside with your team yensonga lwaki baleetawo ebisanja nti si lwakuba bo bakimanya the ideas that another person will bring bakimanya kati just imagine singa kyali kyapeninze Kyagulanyi afuuse president wa Uganda to implementing just policy ezo biri abaana b'abakungu ba government schools eyewa mwate gyova olwadde gwe ne famire yo si byaga kani oba America oba biki Kamuli General Hospital ezo policy ebbiri zokka bwe ziti gwe okimanyi nti ziba ziterezeza ebintu bingi. Yes, ezo policy ebbiri zokka naye ekyo okiteeka otya mu nkola ng'eggwanga likyusa obuyinza naye kati ebyo ebirowoozo byonna biri eyo tubikubako bukubi lwali okiwulidde tubikubako bikubi lwali kati Mwami Museveni watuuse ebbanga lyafugidde tasobola kubaako kyatereeza kubanga sisitimu gyazimbye yazimba ekintu nga okuvaawo kirina kuyiika buyiisi kirina kuyiika buyiisi naye wakyaliwo time ey'okutereza teriiwo
no time y'obutakiyiwa akyalina time evaako nayo teriiwo I think weeri nayo teriiwo kubanga ekisooka obwongo so you're meaning right now president has to go down with the country because I'm thinking there's still more nze bwe ndaba nyinza okuba kwekuba mu kifuba around because by 2026 it will be 40 years takyasobola kwekuba mu kifuba kubanga obuzibu bw'alina alina olutalo mu nnyumba kwani addako olutalo luyita lwa muzanyo lwe lwasuula Gaddafi olwo ng'omukodomi asitudde n'omutabanya akoze eki asitudde kyekiri wano e Uganda kati ate wano nga wakyaliwo ne bootafiire abadde okimanyi nti otafiire yayiwa olukiiko lwa muwoozi ebushenyi yayiwawo abapoliisi nagaba boleeta aba SMC abadde nnyo ayogeredde nnyo muhoozi as a revolutionalist amwogeredde nnyo si gumu si ebiri as a revolutionalist era nze ndowooza ali ku kituufu as a revolutionalist kino si kyetwalwanira isn't he one of the remaining few bosobola ogamba cream the cream of the revolution of course he's one of the remaining few I cannot even point out any other one right now anti who is active in service abalala bo omanyi waliwo point eyo ina ekintu kyenzijukizza otafiire oyo nze muwa respect lwa nsonga Mwai Museveni yamugobako najja namugamba omukulu ongoba otya nze atakute ku mulimu gwo era njagala okutegeeza sebo omukulu so long as you are president I am a minister ekyo toddamu nakikola ki nakirowoozaako era okuva ku olwo Mwai Museveni teyaddamu kuzanyira ku otafiire because that's the reality if you are a president I am a minister omulimu gwo nze nkugjeekoko kati nze ongoba otya musajja gwe ng'oli muzibu amanga guwerabidde gye twava I'm telling you if you are to look critically he's the only remaining revolutionary by founding tulina munagwola bawa kakati Museveni mu buyaaye bwe nagaa naye enfaaki jasi oba minister tya katambulizaawo and that is okay kakati ekyo nekintwala kuba politicians era aba politicians bali after independence post independence paka mu G9 paka mu G85 bwe watyo actually paka kukufa kwa Oyito Ojoko okay ne bazuukuka ne basanga ffe bakuba ffe emigo bakuba ffe emigo manye ekitukubya kiri kitya kakati ffe wano mu Uganda omuntu bakugoba ne bakugoba nga balinga abagoba emmese jagwalina okwegayirira okiwulidde oba gwe mutuufu oba ne bakugoba nga abagoba emmese at all levels okiwulidde naye abasajja batabukira obote nedda olwo balina moral authority eyogera kati ono ani that gentleman Kahindo Tafiire has the moral authority anti oyo musubjectinga kubali naye onagamba kingo ozza omugato otandise kugira 12,000 oyo Tafiire musubjectinga kubali kuba mbadde njala kulaga after the 1966 crisis abasajja batabukira obote ne bagamba nedda sebo mwami obote sebo oyiseewo n'abayoola n'abakuba eruzira okiwulira bajjukira bangi ba political prisoners baali bangi era amini abajjayo mu 71 nekiba kinyumo yatikalawo enamba n'agiyiwali ku State Square ne bavaako omwomu nga basereebu including Babeni Kiwanuka Basemugerere baminisa bobote 5 baali mabuusu okiwulidde okugamba nkulaga courage y'aba leaders abaali balina capacity eyengaginga head of state n'omugamba kino tekiriiyo ati all levels even ne mu bibiina byaffe bakugobanga mmese n'otambula n'ogenda kolawo ki Binayisa yagobane Binayisa yagoba Oyito Ojoko naga Oyito Ojoko Binayisa n'abuuza Oyito Ojoko n'abuuza Binayisa agambye ki ogobye Oyito Ojoko naye musajja gwe nga totegeera nze yakava mu Ekizaire Tanzania oyagala kuuzizaayo Namibia mbungende mbeera ambassador
vaako bukulu bukulemye nakomaawo kati that caliber of leaders ne bajja kati ne batulaba ffe babigirwa Moses ababeera abaddukira emagere ekiro batusekerera jeno NRM ewezezza emyaka 38 they don't look like in fact guno omwaka gusoose okucelebrate NRM ng'ogamba mbu they look like they are at their strongest globally they are on the scene. Opposition is in confusion. They look like they are at a trajectory of success. Museveni has never been more successful than today. Okyogera koche ekyo si kituufu olw'ensonga nti alina ebizibu bingi ebizibu byabiina era ebiyinza tuyinza n'okuba nga ffe ab'opposition nga si ffe tugenda n'omusuula ng'ebizibu byokka byalina nga bisobola omukola ki omukuba ennume y'ekigo kubanga omuntu aba alina 96 trillion as a public debt tulowooza nti aoperatinga bulungi muntu yenna nga mu region is a suspect baba abakulembeze baano bonna olaba nga tebamutrustinga bulungi newankubadde nga agezaako okuzanya kaadi ze above radar okiwulidde agezaako okumastaringa Machiavelli nti if the neighbors are fighting you ally with the strongest oleme kuswala ze kaadi ze zakola ki zazanya bingi nnyo ebizibu alina bingi nnyo internally alina obuzibu bwa succession. That would look like the only problem he has. Alina ebizibu nkugambye biri byonna bizibu alina obuzibu bwa succession and ekyo ekizibu ky'amaanyi mu politics kugambye kyasuula Gaddafi was more powerful than Museveni. Yes. In terms of logistics, in terms of everything. Yes. Kakati eggwanga lyonna kasita libanga lirina ekizibu kya defining that moment of power transfer tewaba kiriwo buli ekiriwo kyonna kiba kifu because failing to manage that moment it can lead to a collapse of a state. The example is Somalia. After 34 years of Said Barre, okay, yalemererwa bulemererwa era abawandiisi bakugamba nti yalemererwa bulemererwa ku managing transition kati nnyo moment ya mwezi nga gumu ku ebiri nga ateekateeka ekyo nakati Somalia tekolanga ki Libya tetereranga. Look at Libya now. Egypt tenaterera ne Sudan bikyaganye Sudan ne kati emundu bikyaganye. Just one question. Yes. And that's what people say, that the most pertinent of issues President Museveni yalibadde asinga okuba the biggest political question he has failed to answer up to today. Because he has answered everything. You can talk about infrastructure, you can talk about... He has tried to answer everything. No, at least osobola ogamba mbu agezezaako because economy nga we yali mu 9 eri kati. Osogamba mbu waliwo enkyukakyuka, waliwo lifespan, waliwo amalwaliro agakoleddwa n'amasomero weegali wadde sige gasinga. Naye political question eyo gamba mbu buyinza bukyuka weebuti. Other than the political question, let me tell you one thing. In 1986, okay, Uganda was still considered under those countries of low developing countries. Yes, LDCs. It is the same up to now. Exactly, that's the reality. So there is no change. But the livelihoods of people have changed. There is no change. Even by the mere fact that the population has increased from 12 million to 48. That shows there is something at least. In 1984, I mean 86, I was 2 years old. Yes, sir. So obadde oyagala tusigale nga nkyali wa myaka ebiri. And the lifespan yo mu 86 yali wali oweze myaka emeka bannayuganda baafiiranga ku average ya myaka emeka. No, ebyo ebyemyaka kugamba ensi yali ekula yonna ensi yonna. Yes, globalization was growing. Naye njagala ekyo eba credit ya President Museveni because he is the sitting president. N'omulala yenna yalibaddewo. Exactly. Yali asobola okyakimanyi. The reality is he has achieved in that. Kati kankubuulire, by 1986 Uganda yali ekyabesinga ku agriculture. Yes. Bapeasants abantu ba wansi
nga agriculture is the biggest employer. It is the same up to now. Tukyali ku agriculture eno ya kakumbi. 75% of the Ugandan population we are employed by agriculture. National budget resource allocation in agriculture teziwera na 50 billion, I mean 500 billion. Agriculture ebeera mu 300 billion, 400 billion, naye nga waliwo sectors zebawadde trillions of money. So tewali kiriwo. By 1986, okay? By 1986, politics era yali characterized by killing and imprisoning. It is the same up to now. Amakomera gajjudde ba political prisoners. Enjawulo eriwo nti ebiseera biri baasibanga ba high profile abakola amawulire okiwulidde. Abalala bonna abamu baafanga nga tebakoze mawulire, kati ate ekiriwo kyakusiba ba law cadres. Yes, foot soldiers. They are in jail. Bogenda kusiemwa ejjudde bani ejjudde ba Nnabe. Bogenda ekitalya. Nze nagenda ekitalya n'ensanga y'abaana benali sisuubira nti gye bali. Ninga oli wano nti ffe baatukwata mu kwekalakaasa kwa luli, ffe baatukwatira ku laala ey'egindi, ffe baatukwatira nenga bulijjo oli wano. Prisons are full of young politicians. Supporters, actually, not even they're politicians. not politicians. Yes, supporters. Not even members, by the way. Okitegeera, they are sympathizers. Bebano bakwatira mu kinyumo. Tukusanze wano gwe tugende. Panda gari. So, tewaliwo njawulo. By 1986, by 1986, ebyobulamu byali bikaluba. Nga kizibu okwaccessinga any government medical services. Olw'ensonga eggwanga lyali Central Region yali eri mu lutalo. Nga supply yonna nga tewaliwo supply. Esente ezisinga nga zigenda mu lutalo. Okiwulidde? Kakati ate kasiro kyankalanya Central Region oba omaze okuparalyzinga ebitundu ebirala. Wetwogerera wano, it is very difficult accessing medication eya government. But I am just saying you are choosing to look at what is not working. That is nkuwa. If we chose to look this at is the government work. Because there is a lot of infrastructure that has Linda been go. built. Access Linda to go. electricity, access to Linda internet, go. Linda go. Linda access go, to Edgar. basic needs. Restoration of the kingdoms. All these you're not talking Linda, about. Linda You had a Kukatini. Republican government Linda that won't Kukatini. allow any of this. Nze ndi mukuwa core functions of the government. Zeyino kola keza buli lunaku. Bwe kyali mu 86 nakati bwe kikyali. Nze mbeereka muli wali ku small scale ya municipality tuzika abantu 3 ku 4 on a daily basis. Stories zibeera mu nyimbe nti ne dokita atukwatako yakoze eki yabuze. Mulwadde waffe namugayalirira n'akutuka. Omukyala yafudde azaala abasawo tebabaddewo. Buli kintu batutumye nga butumi bayitayo ku ntuuma across the road. Eddwaliro ngeri n'abeera wano naye nga buli ddagala muligula wali. Ne wane emulago. Okiwulidde? Ogenda ku pharmacy walingo. Across the road. Everything. Okiwulidde? It was the same case in 1986. Ate bali abasajja obasaasira n'obasaasira baali mu lutalo olw'amaanyi olutegeerekeka. Lwali lutwala ssente. Naye era ne mw'eyo embeera waliwo amalwaliro agaazimbibwa ng'ate bano tebagazimbanga. So ono omusajja talina kyataddewo. Kankuwa ensonga endala. 1986 eggwanga lyali characterized by corruption. That is the president yakyogeddeko. That still stands up to today. The corruption is too much. Ate mu kiseera kiri eggwanga liri mu lutalo olisaasira ba officers ne ba government workers obasaasira kuba abamu babalowooza eggwankya so bafunawo akasente akanaakola omulimu anyuka naako kuba atamanyi kiddako
enkya government ekola ki egwa. That's why corruption yaliwo mu ekyo ekiseera. What is the case as of today? It's too much. It is too much. Okiwulidde kakati Mwai Museveni yaba ayambye eki? Kankubuulire ensonga endala. Mu 1986 waliwo enkola ng'amagye tegawa kitiibwa civilian authority. You're not subordinate to the civilian. Yes. It is now times 3 over times 4. Amagye tega respecting a civilian authority. That's your reality. Amagye ge gasalawo buli kintu, amagye gavoola parliament, amagye gakuba ababaka ba parliament ne bagamenyamenya, amagye tegamanyi nti we are under multi-party political dispensation. Amagye gali ku street. It's reality. What you're saying is true. But what wakubyemu like tooci mu opposition, are you any different from the government for the time that you have been there? Tunakwata buli anti nammwe omanyi bagamba tubalabira ku bibala byammwe, ebibala byammwe nga temutulazeeko njawulo yankukunala. Maybe if I can, the only political affiliation I can talk to is ANTA, okay, is okuvaayo neraga enjawulo. But all of you have still shown radicalism, extremism and conservatism. Mwenena mwe practicing wammwe. Mu politics tebakukolako measurement nga tonakwata power. Eyo bibeera byakunyumyamu. Kati okumanya omuntu omutuufu omumanya akutte power. Kiringa nze Bigirwa Moses nawe Ediga. Okumanya Ediga omutuufu ng'oguddemu akawumbi k'essente awo. Okitegedde? Atuyinza okumanya Ediga omutuufu oba tokyakola eno show. Bakukeeze wano ssebo. Nga nyina ebiriyoni kwaka. Okitegedde? Oba tokyasobola olw'ensonga tuba tutegedde, tuba tukutegedde. Tulaba nti oli muvubuka mutonotono kati. Omanyi mu Nigeria agamba nti when money come, body reacts. Nemotulimba tonazifuna fe mubiri gwe tuba tugulaba. Olwo finance w'ekitongole ekimu gwe n'agamba naye nze kati tutegedde ofunye ssente tudedde olimba neŋŋamba so ofuna ssente tezeekweka. Okitegedde? Zikulaga. Kakati emboozi endala yonna opposition tuli babi nnyo tetunakola eyo tuba twogerako buyogere. We don't have the capacity to implement. Already you people also corrupt in your political parties. You're also playing politics in your political parties. Bonna buzanyo bwajjangu okwekule. Tosobola bukozesa nga ya district. Abatalina moral authority. Tuli ku ggwanga, tuli ku state. Tuli ku 53 trillion as a national budget. Kati omuntu afuna let's say 1.3 billion as the national budget for that party. Eneeyisa gye yeeyisaamu toyinza gamba nti toyinza kozesa ezo omeasuring ku national budget. Sente ntono nnyo. So kyeyala okutegeeza nti togamba nti temunakalagawo njawulo tulagire ku ki? We don't have powers. We don't have authority. With the small power you have become dictators in your own realms. Okiwulidde? So mweye embeera Mwai Museveni n'abanga talina kye yakozeewo. Kankuwa ensonga endala. Nakakuwa ensonga mukaaga kankuwa ey'omusanvu. Ey'omusanvu bagiyita separation of power. By 1986 there was no separation of power. Executive was overriding other organs. Yes, okay? That's the reality. It is the same up to now. Mwai Museveni ekintu kyayagala enjawulo gye yateekawo Mwai Museveni nti bali yabawa emirimu bamukolere kusanitizinga byaba yagadde. But in the real sense they don't exist. Tosobola kukima judgment yonna kati mu kooti etaliiko sente.
bino ebyamataka biki nga si bya bufuzi tosobola kufuna judgment mu court eri political nga teri mu masimu nga teri negotiated politically tekisoboka oba oli ku opposition oba oli mu government tekisoboka okitegedde nze nakirabira Jinja wano waliwo omusajja waffe gwe babba akalulu mwami Badman omulamuzi yakyusa judgment ku ssaawa esembayo yajja n'akwata plaintiff copy ya plaintiff n'agizaako cover page bwati n'agamba was not served properly. The file is half baked. No reasoning nga bano bonna balina copies enzijuvu ng'omulamuzi yasikako kopi y'okungulu file neba nga nfu. That is the judiciary. Kubanga ayagala okuwa wa NRM win. Era namuwa win ku technicality eyo. Ntono ddala. Okitegedde. Kakati eggwanga Mwami Museveni talina kyayambye eggwanga lino mu myaka 38 gyana. Ebintu bye yabisanga bwe bikyali. Kankuwa ensonga endala. Ng'omaliriza. By 1986, the economy was dominated by foreigners. Okimanyi nti abayindi abamu baali bakomyewo? Baali bakomyewo okuva Aminiro yavaako. Abasinga baali wano n'abazunguzungu okuva South Africa biki. The economy was dominated by foreigners. It is the same up to now. But what kind of economy did Mr. Museveni inherit also? Because nafe tumutonga mwene, but he found a very crippled economy. Very crippled. Eyo yenyini yamulwanyisa eyo. Abenga yagifuga. No, yalwanyisa eveeko. Kubanga anti kakati eyo economy gyogamba nti mbi. Yali crippled nnyo. In fact, Obote agenda okuinheritinga okuva wa Amin. It was even worse. The confines were completely empty at least. Now, but we have a debt of 96 trillion. Yeah, it is understandable. Understandable how? Because how many look at the debt structure of many African countries. Ochimanyi yatandika mu 2000. Yes, kituufu. Because batusonyiwa as we enter the new millennium, tutandike bupya basebo ne banyama. But many African countries and Asian countries, in fact, low developing countries, are still grappling with the debt problem. It's not only it is worse in Uganda. Okay, jeno ndachika zile 12 ezibulayo njagala tugendeko ku nsonga za NUP. Kunga Masaka obundu bwa kunga nga babuyimiriza obwe Masaka eyo. Is there a grievance there in because we are thinking Mathias Mpuga, who has been the former leader of opposition, being one of the strongholds in Masaka region generally and the central, is there something that we should we smell a rat? Story nange nagiravye ku mawulire naye nga mbadde manyiika ebigenda maaso Masaka. Kakati nina engeri gye ndi founder member wa NUP nga ndi 005 mu People Power. Waliwo ekiseera kijja okutuuka wadde mbadde nkyali ku katebe, ndi ku katebe nze. Oli katebe? Wadde mbadde nkyali ku katebe naye sijja kukkiriza ekintu kino okufa. Era ekiseera kijja kutuuka ate tuviireyo ddala twogere ebituufu tubenga bootafiire toyiwa kintu kyaffe. Kakati ndaba virus eyasuula FDC ne DP etandise otulya etya buli wo wangula awantu. For example, Bigirwa Moses mpangudde Kamuli municipality. Mba naakatambuzaayo omwaka gumu n'ekitundu ku ebiri. Newavaayo akavubuka nga te kagamba amaanyi kagajja ku headquarter nako ne katandika okumobilizinga against me. Naye nga alwanisa gw'owuwe. Already. Naye nga atalabika alina amaanyi g'abago. Ng'alabika ng'ava ku headquarter eyo eba collapse ya party. There is no doubt about that. Because tewaliwo incumbent akkiriza kugenda ng'atunula butunuzi. Exactly. Okitegedde? Oyo simulabangako. Taliyo. Simulabangako. Kakati e Masaka waliyo team mobilizinga. Ekisooka ebeera nsobi.
pate okuddamu pate okufokasinga we muwangudde okiwulidde eddemu ate mobilizing awo. That is a fundamental mistake. Kyakuba DP kyakuba FDC awantu we muwangudde okay kakati ate ne musindika wabalala ba mobilizingewo against by incumbents eyebeera nsobi era baba bagenda kukubagana oba baze okwawuzaamu kyekigenda mu maaso Masaka. Ndabanga ekirayizinga kubanga wali Masaka waliwo omuwala bamuyita oba namulindu oba something. She's a counselor. She's mobilizing against Mpuuga okiwulidde naye nze nga bwe manyi ebyobufuzi bya Central Region wano a person of Mpuuga and his character, his demeanor, his experience never allies balina kizibu omujja mu byobufuzi bya Uganda. Kizibu osobola omuteekako embeera n'okola by'olinako obusobozi naye waliwo by'otalinaako obusobozi asobola okusimatuka n'akola ki n'akomawo. I am telling you because Mpuuga structure zayiseemu okwambuka waggulu ziri very ziri grounded nnyo tagudde bugwi it was a process, a pattern. Era bamwinamu trust yawe y'amaanyi kakati baba bakulaba nti kati gwokuba baba bakulaba kati bagana nawe katukuteege obudde bujja kutuuka nti already is a brand of his own ngawo nalaba Lukwago wano mu Central nti mwetoloola biki na NUP wadde ya sweeping nga naye bamaliriza kuwangu okiwulira n'ensereko same story okitegeera kakati I don't want to face that embarrassment because the fact is Mpuuga will hit you hands down asobola okuwangula mu mbeera yonna Masaka ajja ojja n'okubawulaale y'abantu emitwalo 3 oba 5 n'oyogera byonna n'amaliriza n'akubawulaale endala asobola n'okuleeta Katikkiro kuba ku Mpuuga nga bwe mumanyi ne Kabaka asobola okusituka n'ateekayo activity eyo akekimpatiira naye kati awo NUP ng'ebeegenze ku kati ebyendaba naye bikyasobola okubeera prevented nga tebinagenda nnyo wala naye Busoga eyo tebibaddeyo ensonga ezo Busoga twafuna obuzibu bw'amaanyi eyo sijja kulimba kuba ninga ajjukira waliyo ensonga ezo bweziti Busoga era twafuna obuzibu bw'amaanyi simanyi nakumanya NRM yazzeemu n'esitula amaanyi gaayo mayitirivu nnyo era simanyi nakumanya Katonda alina tuyamba buyambi kubanga omanyi Machiveri yabiwandiikako. I am a student of Machiveri sijja kulimba nti in leadership you avoid making unnecessary changes changes because oyinza okunyiga epeesa efu noba nga wekubye esasi mu kigere era nga nze natandise okunnyonnyola ebigenda mu maaso Busoga abantu analysis gye bakola ndala nnyo sobola nagiteekawa maaso kwebe mu kamera wano kuba nange mba ngenderamu kibiina kyange kigenderamu president wange agenderamu so siyinza bidiscussinga wano but it's an internal issue gye tulina okuresolvinga nga bukyali kati mu pate ekisuula pate mubaamu aboperatingira ku headquarters ng'environment gye bawangaaliramu awo they feel more important than others environment gye bawangaaliramu awo balowooza kyekiri ne muki mu field era Masaka bakugamba nti abantu abavuma Mpuuga bava ku headquarter era bamaliriza nga banidinye moroka bakola ki nga badde Kampala so babeera nga abalina amaanyi ga it was the same even in Busoga yes okiwulidde kugamba nti abantu abajja ne babatabula muba mulina obusonga bwammwe obw'okukitebe busente biki bwe bityo accountability workshop requisitions buntu module yo butonotono kati omuntu aba operatingira ku headquarter awo nga yo busente abufuna okiwulidde n'abanga tayagala buve mu control n'abateekako embeera ate kati engeri gye operatingira mu era ya social media oli olumanya nti olufunamu ka office akalina influence atandika okuhayaringa
abamulwanirako bana maje online army atandika okweyalinga nga bakuba naye nga tebamanyi kiri ku ground. Uganda nnene saasira omuntu ali ebuyende buyende it is part of Uganda. Because that's what I was saying. Does the opposition, especially NUP, really want to take power? Because when you want to take power, you have a national outlook. Kakati power tujetaaga kyo kituufu. I can give you President Museveni had what? He had people in Elgon region, the Fronasas, he had people in the West Kasese. He had the national outlook as he was vying for power. Kati nze president wange kyenjo omusaba kiri kimu kyalina okwapulayinga kiri eki kwe kumanya nti ekisooka kufa abasigadde tewali alina interest mu ntebe ye twamuleka lwane nejjajja okiwulidde ffe tumuyambako buyambi. Ekyokubiri alina okumanya nti ffe tulwanira ye tetulwana ye. Kati alina okwewala abamuleetera amawulire awo ku desike ye okiwulire olwokuba balina time ey'okusaliikiriza awo kubanga oba oli mu field tosobola kubeera na time yakunyumiikiriza mukulu. Kati nganze obwo obudde si buyina okiwulidde bambikidde emirambo 3 those are 3 rallies balina okugenda ku addressing abo abantu. It is a very big opportunity mu revolution. Kati sina budde bwa kunyumiikiriza kakati awo kasita weewala abo n'omanya nti buli muntu gwendi naye mu kintu kino alwana ngende ntambulire ku red carpet tewaliwo mulala agenda gitambulirako okiwulidde. Ngo Museveni ali omulabi botafiro balaba nga bagirinnyako era olutuuka bwati ne Janet we nga bakumba ku red carpet bagenda wali bakube inspecting guard of honor nga yingira tent okiwulidde. Kati bana ife abalala ffenna tulwana afuuka ekyo. So it is a fundamental mistake okutandika gwe okola ki nikugamba ono alwana nnyo ono talwana nnyo. Never outshine your master, always outshining a master. Ono alwana nnyo ono talwana nnyo no. Then too ensonga ya kati Museveni alina ebintu byalina omukopako ya managing atya Kadaga Sitongo Kadaga in parliament, Sitongo Mbabazi mu administration as a prime minister, Sitongo Kayura as IGP. Okay, you're managing a brand zeze. You have to nyefunza in the intelligence okitegeera bonna bali kantankalas tebakwatagana balina emundu balina essente okiwulidde kati abajjamu kimugattako era ye n'atambula bonna nga bamuleetera olugambo. There is no day you've seen him throw his colleagues under the bus. For example, what Kyagulanyi did on BBC. President Museveni, it was even the same juxtaposition. So Jukola kubanga Museveni yali akutte banenga babda amabati obanga bakolagana ekyalinga atakiwuliranga nabo. Exactly. Toyina nakyo wawulira ayogera. Naye olina agenda n'awaayo ababaka be n'abakuba wansi wa basi. Alinga atakiwuliranga kekyo. President Museveni tasobola kikola. It was and that is political maturity. That's a political move. No, azanya game ey'obwannakigwanyizi emuyisaawo. Exactly. That kind of politics abeera ng'otanaba na kutuuka. Ali mu revolution. That's what I'm saying, but he's already there. This is the man abadde mu power for 38 years. But he is still doing that. Kati woba okyali ku opposition waliwo obusonga obutono obutakugisa comrade oba omulwanyi oba just nobeera nga atabulabye okiwulidde oba omulwanyi. Museveni alina storage ya nyumi ate nga nagisanga n'abalwanyi banna abalala. Waliwo abasirikale baakolanga ensobi mu lutalo naye nga abamu ku bacomrade bagamba tubattirewo n'agamba nedda tuteekewo fair hearing era ne bapointinga ani tumukunde yalinamu obwalooya tumukunde nga ye state Antony waki w'olutalo era ng'omuntu yeekubira enduulu n'agamba afande kituufu abantu baafudde twabakubye naye afande kyabadde bwekiti ne bwekiti
Jack mukyongozi era teyafa. Naye ng'ekyo kiri mu lutalo wakati. Bali mu lutalo wakati. Tebali mu gavumenti emundu evuga. Naye nga bataddewo kakooti ako akapiiru. Okiwulidde akafuya hearing. So politics oteekwa okuba nga omwapulayingira ku level ya waggulu nnyo kati we tutuuse. Otherwise you want to take power. Yes, otherwise bw'otambula obutambuzi oteekamu feeling okola otya wallahi ebintu bigenda bikola ki? Sibuli addala ebintu bikuvaako mu ngalo. Basebo ne banyabo mwebale nnyo mwebale ddala kutuwuliriza. Twogedde bingi naye bitono. Ebisigaddeyo bye bisinga obungi. Tunabyongerezaako next week era mbaagaliza olunaku olulungi. Kale mwebali eddala batulabye okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa zino ezinaatera okuwera ennya zennyini. Thank you so much for watching. Nze nja kubalaba akawungezi k'olunaku olwali ku the hotline show temugisubwa ku ssaawa mpaka ssaawa 3 ez'akawungezi ebeera mu lulimi Lungereza so temugisubwa ku ssaawa emu yennyini paka ku ssaawa 3 ez'akawungezi. Amannya nze Edgar Matthew Karuhanga mbadde ne General Bigirwa Moses from the entire team. God bless you, God bless Uganda, and see you very soon. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.